Mukama yeebazibwe omulungi. Yes, mukwano nze Brother Steven okuba nga nzitamu ebirooto bye mwatadde mu komenti. Katusabe tutandikirewo. Mukama tatumize butesi katwagala okwebaza olwakadde kano kubanga ngenda okuvula ebirooto by'enkola omwoyo omutukuvu, omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera, omwoyo w'okubikkulirwa. Jangu nze nveewo gwe abalabisibwa mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Agambye praise God. Thanks for the great work you are doing. May you be blessed by God. Amen. Amen and amen. Webale nnyo kunsabira. I had a dream when I went to a maize plantation and I found that one part was still in the production stage, the other on harvesting stage, and then the other on eatable stage. Okay. And I picked 2 maize and went back home. But there was a sack of maize brought to me at home. Kitegeeza ki? Okulota kasooli. Kasooli atambulyako omukisa. Buli olota kasooli kitambulyako omukisa. Kati ekituuka ku kasooli bw'obeera obubaka bw'omukwano gwange. So kati bw'olaba kasooli ng'ali ku stage ekungulwa, manya mukwano gwange season ya makungula. Olwo omukisa ogenda okujjambulamu obwo ye n'ensawo ya kasooli gye walabye ekuleeteddwa ewakaawo. Okay. Ono gw'olabye ng'ali ku stage akyali wansi, manya nti waliwo emikisa emirala egigenda okujjambulamu obwo. I think this represents abundance, continuous supply. Waliwo kasooli ali ku stage emu, waliwo ali ku stage eddako, waliwo kasooli atuuse okuba ng'aliibwa, kati waliwo n'aleeteddwa ewaka mukwano gwange. So kyolina okutegeera nti Mukama Katonda ayinza okuba nga agguddewo olugi eri obulamu bwo kubanga ogenda kulaba omukisa gwa Katonda. Kati mukwano gwe toyeta kuwummula, toyeta kukola nsobi yonna, wetaaga kubeera ng'osigala ng'olayininga ne Mukama, osigala ng'otambula ne Katonda, ogenda kulaba omukisa gwa Katonda guno. Continuous supply, continuous supply. Kasooli akyali mu stage emu, omulala atuuse, omulala tannaba, so that means you're going to be continuously supplied. Abatategedde ekirooto kya sister afuna nti kibadde mu because sister yatuuse ekirooto nga alaba kasooli omu atuuse, bakamusimba, omulala ng'atuuse ku stage ndowooza ey'okubanga ateekako, omulala ng'atuuse ku stage ey'okulya, omulala ne bamuleetera ewaka ng'azzeeyo. Okay. So kyekyo mukwano gwange, katusabe Katonda kibe bwe kityo mu linnya erya Yesu. Precious Namayanja. Precious Namayanja. Okay. Agamba ati Yesu yeebazibwe Brother Steven. Nze nina ebirooto 3. Okay. Ekisooka agambye ndoota nnyo nga nsena amazzi mu bidomola. Okay. Okulota ng'osena amazzi mu bidomola nkyogerako almost ku video yonna gye nkola. Kuba kunoonya mafuta. Mukama bakugamba kunoonya mafuta, kumunoonya. Osena amazzi mu bidomola, weetiisa amazzi, kyonna ekituuka ku mazzi ge weetiise oba g'osena ge gaba amakulu g'ekirooto. Amazzi gakikira mafuta. Okay. Gaba gayiise, manya mafuta go gayiika. Oba oliisemu ga kitundu, manya tonoonya Mukama kimala. Waliwo ekikuziyiza okusena amazzi, waliwo ekikuziyiza okuba ng'osena mafuta. Kati gwe olota osena amazzi mu bidomola, Mukama akugamba kunoonya mafuta, weetaaga mafuta. Mujjukira abawala abataano abagezi n'abataano abasiru. Abasiru tebaali tebalina mafuta naye nga bonna bali mu bulokole, balindiira mugole. Kati olina abalokole bwe batyo. Alindira Yesu, alindira Mukama abeeko kyamukolera naye talina mafuta gamutwala mu ekyo kyakkiriza Katonda okuba ng'amutwalako. Abagole bonna balindira Mukama, abataano abasiru tebalina mafuta, abataano abagezi bo balindira n'amafuta gaabwe. So kino kirooto kya kunoonya Mukama mukwano gwange. Bannakyoze mbeere nga munoonya nnyo Katonda. Brother Steven si agenda obakolera. Katonda agenda okubakolera, naye mwetaaga mafuta. Katonda ayagala bya kumunoonya. So munoonye Mukama, yagenda okuba nga kikola. Ogambye ekirala nga ogambye osena amazzi kyekisooka mu budomola, ekirala nga enkuba ekkuba. Naw enkuba ekiikirira mukisa, but olina okuwaakinga enkuba bwe beefaanana. Bwebanga nkuba ya kibuyaga eneesula ennyumba, ogwo si mukisa. Mukama bakulaga omuyaga ogenda okujja mu bulamu bwo. Naw bwe tutuna story Yesu gye yayogerako ey'omuyaga, njogerako nnyo wano nga nzivunula ebirooto. Yagamba nti omuntu awulira ebigambo byonna bikola afaananyizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ku lwazi. Ki ekyajja? Kibuyaga yajja, enkuba n'etonnya n'ennyumba ye teyagwa olw'ensonga yali ezimbidde ku lwazi. Omusirusiru yazimba ku musenyu, kibuyaga bwe yajja, enkuba n'etonnya, ennyumba ye yagwa n'okugwa okunene kubanga teyali ku lwazi. Kati mukwano gwange kisinziire nkuba ki gy'oloose?
oba oloose enkuba ey'emirembe, enkuba ekiikirira mukisa, enkuba kabonero ka mukisa. Bw'obeera enkuba erimu embuyaga, manya mukwano gwange Mukama bakuwoniga akulaga ebizibu bigenda okujja, genda onoonye amafuta osobole okuyimirira ku lwazi bulungi, omuyaga gukulekewo oba obujulizi. Oba ozimbye ku musenyu, ogwa n'okuguwa okunene, tewaba bujulizi. Ogambye ekirala ng'ogula ebibala. Now, nga bwe ntera bagamba bannakyozen nti kye bayita okugula mu nsi ey'omwoyo, it is sacrifice, ti ssaddaaka. Bw'oba ng'olina ky'ogula mu nsi ey'omwoyo, Mukama bakugamba kuwa mutango, ye ssaddaaka. Ne bw'oba ng'oli wa kuwaayo nsigo, bagamba wano bannakyozen nti era ensigo eyo ebalibwa nga ssaddaaka. Mu nsi ey'omwoyo tetugula bintu na cash. Even if oba waddeyo cash, it is also counted as a sacrifice. So kyendaba mu birooto bye biro byonna, Mukama Katonda ayagala onoonye amafuta. That was number 1, ng'ose n'amazzi mu budomola. Number 2, enkuba eno, simanyi exactly kiki kyappeninga mu nkuba eyo, naye ng'ekiikira mukisa. I think Mukama ayagala ku blessing nga neeweta kunoonya amafuta. Number 3, ogambye ng'ogula ebibala. Ogula ebibala, Mukama bakubanja okubala ebibala mu nsi ey'omwoyo. Kubala ebibala, genda mu Baggalatiya 5:2, ebibala eby'omwoyo gye biri bulungi, obisome obitegeere bulungi nnyo. Mukama byakubanja okubala. Of course tosobola bibala nga toyinoonyeza mafuta. So key point yakuba ng'onoonya amafuta agenda okukusobozesa okukola buli kintu kyonna, n'okubala ebibala biyita bya mwoyo mutukuvu, ya bibala atula munda mu ffe, ya bibala si ffe. Bwe taliiko ffe tetubisobola, bw'osoma eri standard tokisobola. So wetaaga okunoonya amafuta agasobola okubanga kuyamba okubanga obala n'ebibala ebyo. Sister Rita agamba atya? Rita agamba praise God brother Stephen, nange naloose nga nkwata enseenene nga nnyingi n'abantu abalala bajjudde mu ludo. What is mu ludo? Ndowooza badategeeza mu luguudo nga n'emmotoka tezikyabula oba tezikyatambula. Simanyi byewandiise sister waffe. Nga mulina ente kitegeeza ki? Naw nja asalingako paati esooka kuba bino ebirala byonna tewabiwandiise bulungi. Yes, bannakyozen bw'oba owandiise ebintu ddamu obisome, bwe biba tebitedde waliwo option y'okubyeditinga ku YouTube. Okonako options no editing. Tusobola okuba nga tuddamu ekirooto kyo bulungi. Okuloota ng'okwata enseenene mukwano gwange kiba mukisa, guba mukisa. Buli kintu kyonna kye mbagamba ekikwatagana n'omukisa, ekituuka ku nseenene zo, ekituuka ku kintu ekyo eky'omukisa gigaba amakulu g'ekirooto. So okugamba nti okuloota enseenene mukisa ne bazikubbirako mu kirooto ate n'ogamba nti ogenda funa omukisa nga tolaba zibbye, oba ng'enseenene oyina nfu ate gwe n'ogamba nti baatugamba okuloota enseenene mukisa n'ojaguza nnyo, kumbe eri emikisa gy'ogifa. So ekituuka ku nseenene ge gaba amakulu g'ekirooto mukwano gwange. So obangadde okukwata enseenene nga tewali buzibu bwonna, nga buli kimu kigenda bulungi, enseenene zikiikira omukisa, abundant blessings, but again guno omukisa gubeera seasonal. So bwe gukuyitako guba gugenze. Season y'enseenene bw'egiyita eba egenze. Mukama waffe bulungi ebazibwe. Kibe tutegeera nga abaana ba Katonda ali emikisa Mukama gy'aleeta mu bulamu bwaffe nga opportunity oba ebeekulese oba olina kulinda ndala. Kibula kirungi okuba ng'otambulira ku biro n'ebiseera bya Katonda, speed ya Katonda noba ng'ogikwata, otherwise oba ojja kuyitwako nnyo. Mukama ebazibwe. Nawe kino ekyokuba ng'ogambye mulimu n'ente mu kkubo, mu luguudo mulimu emmotoka nnyingi, mulimu n'ente, bwe kiba nga mubadde mukwata enseenene nga mulimu ente mu kkubo, nga ziringa ezibalemesa, ng'enseenene ziri omwo biki, so kiyinza okukiikira obstacles, but saagala nnyo kukyansalinga kubanga tewakiwandiise bulungi. Kisinzira ente zabadde ziri ku ki, waziyita n'obstacle ki ekyabaddewo. So kasubire onaba okitegedde bulungi mukwano gwaffe. Praise Jesus Saalongo wa Naalongo. Katonda wange ani ono? Precious girl. No precious girl. Okay. Agamba praise God. Okay. Naloose nga tuli waka gye banzaala ne wabaawo eyaŋŋambye mbu sengaawo wuuyo naye yafa. Ne mugamba mundekere. Ne nkwata akaggo ne mugoba. Ne mugamba genda onaabe owunya. Teyantuuseeko kati mbu babadde balina we batadde tenti naye saagirabyeko. Ne balya. Brother wange n'ampa ekifi eky'ennyama naye emmere saalidde. Awo ne bamala okulya
ne nkuŋŋaanya ebintu byonna ne nzuukuka. Eventi zaabadde nnyingi nnyo mu kirooto kino. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Omuntu omufu talina kirungi ky'akiikirira. Omufu bw'omulabako mu kirooto ebiseera ebisinga aba alina ky'azze okuzikiriza. Omufu aba alina ky'azze okukola ki? Okuzikiriza mukwano gwange. Kati kirungi bamubikkuliddwa mu kyoto n'otegeera nti mufu naye n'omugoba n'akaggo nti awunya. Wandimwokezza bwokya, wamugambye awunya n'agenda eri. Kati luno olukiiko lwe walabye ng'abantu batudde bali mu ttenti balya, ogambye ttenti tewagirabye, wabaddewo okulya emmere gwe gy'otaalidde n'ekiifa ewalidde. Nawo ezo zibeera ndagaano za myoyo gya kika mukwano gwange. W'olota ng'oli eri wammwe muli mu kulya naddala ebiteefaanana tebirimu abafu, manya mukwano gwange baba bakuzzaayo mu ndagaano ezo. De facto tewalidde ekinyama ekyo, manya mukwano gwange bakuzzaayo mu ndagaano z'ekika. So kyemulina okutegeera nga bana ba Katonda bwe twogera ebintu nga bino tebikumalamu maanyi. Waliwo ensonga lwaki Yesu yakwata ekkanisa n'agiwa amaanyi n'obuyinza. Amaanyi go n'obuyinza obeera nabyo 24/7 bya kukuyamba mu bintu nga bino. So abamu bwe muli ebintu nga bino n'ogamba naye omuntu aliwangula ddi? Obuto terugenda kukoma mpaka ng'otuuse mu ggulu. Olina kulwana wano n'owangula wano n'okwata kino ne weeyongerayo paka kutuuka mu ggulu. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. So towulira bintu nga bino n'oggwaamu amaanyi n'ogamba badde manyi nawangula byonna, nedda mukwano gwange, olina okusigala ng'olwana paka kuyingira bwakabaka bwa Katonda. So ky'olina okukola sisita wange kubanga weekutula ku ndagaano zino, emyoyo gy'ekika gyekutuulireko ddala n'endagaano zaabwe zonna wanga waliwo obusamize bwali ogenzeemu ng'obwekika abakika bagenda kusamira biki, bino byonna endagaano zeekutuulireko ddala n'emmere gye mwalya na buli kintu kyonna. Ate beera ng'osindika faayo waba nga liibyo obusamize wammwe n'omufuno mwokye mwegobereko ddala, tomugoba bugobi na kaggo, mwegobereko ddala mu bulamu bwo, ojja kulaba ng'omuwangudde. Naye nga ebiseera ebisinga okulya bino ebinyama bino bitambulirako omwoyo gw'okufa, so be very careful, kubeerako n'omwoyo gw'okufa. Omwoyo gw'okufa nabagambye engeri gye mulina okugukubamu, you also attack the spirit of backfire. Kubiirako ne family yonna nga musaayi Yesu at the same time. Jemba Angel. Praise God brother Stephen. Nze naloose nga omwana wa mukama wange nga ayina essimu yange, simu yo, nga tunoonya netiwaaka ya maapu nga ebuze. Ne wabaawo omusajja n'ajja ne mugamba nti netiwaaka ebuze, twagala kusaakinga maapu. Ate ne ndaba nga ndi n'abaana bange, omuto yabadde yeebase, ne mugamba nti zuukuka onabe tugende. Ne munaaza naye baabadde bamusibye obuviiri ate nga mulenzi. Oba kitegeeza ki? Bw'ogenda mu ssuula, bw'ogenda mu kitabo ky'Abakuliiso essuula nga 11-14 byogera ku basajja abasiba enviiri. It is a shameful omusajja okuba nga asiba enviiri oba nga akuma enviiri ze nga mpanvu. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Waliwo abasajja bakola enviiri n'omusanga ng'akutte epaafu. Bayibuli egamba it is shameful for a man to do that. So okulota ng'oli musajja ng'olaba osibye enviiri, mukwano gwange kiba kiswalo ku bulamu bwo. It is shame upon you. Ekiba kigenda okuva sometimes oyinza okuba nga waliwo ekintu ekigenda okujja nga kigenda kudistroyinga obulamu bwo. Sometimes it may be related to sin. Now otanga omwana olaba yabusibye, mwana mubeera ng'omusabira, beera ng'omuteeka mu maaso ga Katonda musabire. We don't know why, naye nga muteeke mu maaso ga Katonda musabire. Simanyi exactly lwaki kino ekisolo kiba kyagala okujja ku bulamu bwe. Nawe ekyokulota ng'essimu ye ebuzizza netiwaaka, munoonya musaakinga maapu, mubadde munoonya maapu eddawa, musaakinga maapu naye ng'essimu ebuzizza netiwaaka. Mukwano gwange Mukama baakulaga nti Saara weetaaga okwongeramu amaanyi. Nabagamba nti ebiseera ebisinga essimu yo mukwano gwange ekiikira empuliziganya yo ne Mukama. Ate ebiseera ebisinga bakama baffe Mukama bakozesa mu birooto okumukiikirira. Kati bw'otambula onoonya netiwaaka tojja bamanya mukwano gwange Mukama akulaga. So the fact that obuzizza netiwaaka, that's why omwana bamusibye n'enviiri. So olina okuyimirira. Bano bwe baba muwala nga gwe basibye enviiri bikyukamu, temukikulamingirawo. Okay? Omulenzi yatalina kusiba nviiri. So kyolina okukola kubanga mukwano gwange oyongera amaanyi mu ssaala zo, oyongera amaanyi. Manye ssaala zikwatibwa, ssaala ziwambibwa b'emikwano. Olaba Danyeri yali ali kusaana okusiba ennaku 21. Bayibuli egamba nti olunaku lwe yasalawo okweyombeka mu maaso ga Katonda, Nazareti yasalawo okugamba nti kati ngenze mu nnaku zange ez'okusaba n'okusiiba, ekiragiro ne kifuluma okuva mu ggulu. N'ekyo ekyabaawo Abaperusi, Bayibuli bayita Abaperusi, tujja okuyita emyoyo emibi
ne gikwata malayika Gabudyeri yali aleeta ansa y'omusajja. Mukama Bayibuli egamba singa teyasindika malayika Gabudyeri Michael the Archangel, omulwanyi w'entalo, omulwanyi w'abaana ba Katonda, amawulire gandituuse, ansa ajja ku lunaku lusembayo olw'okusaba n'okusiba. So wali emirimu ebiri egikwata essaala. So mukitegeeze wali emirimu ebiri egirwanyisa essaala, wali egikwata essaala. Sometimes ogenda mu ssala n'olaba nga tebigenda, essaala tegenda. Mukama yeebazibwe. Awo kaba kadde kalungi akusooka n'okubba buli muzimu gwonna oguli awo ogukwata obwengula n'olyoka oyingira mu kusaba bulungi. So yongera amaanyi mu ssaala wa sister waffe Jemba Angel. Ruthi Namirimu. Praise God brother, okuloota ng'owa omuntu amagi g'enkwale otyo. Omuntu n'agamba nti mumaze, yali alowooza si gafune, kitegeeza ki? Now kyoto kino bino bitambulirako ddogo, kubanga omuntu awoza afuna amagi g'enkwale n'agamba nti yali alowooza si gafune, kitegeeza nti abadde alina ky'anoonya okuba nga abaako ky'akola. Mukama yeebazibwe. So kisinzira obadde obuuza Mukama n'oluta omuntu nga oba olina embeera ekubadde ekulemeddeko, n'oluta omuntu ng'ayogera ekifaananako bwe kiti, manya mukwano gwange waliwo ekiba kyakolebwa. Ekyoto kino era osobola okukifuna nga olina gwe wayambako, naddala omuntu ng'osobola okurecognizinga mu kirooto ng'olina gwe wayambako oba edda okugenda mu byobusamize muloge omuntu n'okiroota Mukama bakujjukiza kubanga weenenya, kuba buli kibi kyonna tulina okyenenya mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Naye oba ng'obadde mu busibe, ng'obadde olaba eddogo likutambulirako n'oluta kino, manya nti ekyo kyennyini mukwano gwange y'enkwaso. Manya nti mukwano gwange bakuggyako enkwaso ne bagitwala mu ssabo ne bakolerako eddogo, probably maybe ku magi gano ag'enkwale. Kati oba olina okusaba. So kiyinza okugamba sister waffe, genda maaso ga Katonda osabe olwa n'olutalo. Mukama ajja kwongera okubikkolera exactly, ojja kuwangula mukwano gwange. Naye ng'oba olina gwe wayambako, gwa maaso ga Katonda. Kiza Juliet agambye yes you are right pastor, me to win Kawula. Nawe muwulize bulungi nnyo sister waffe natuwadde ku bujulizi. Omanyi Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okubikkulwa essula 12:11 nti twamuwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ky'obujulirwa bwaffe, ekigambo ky'obujulizi bwaffe. So obujulizi kintu kikulu nnyo. Ekigambo ky'obujulizi kintu kikulu. So now listen, muwulize sister waffe agambye nti you are right pastor, to win Kawula it came pretending but realized that it gave me all the 4 padlocks and their keys. You are very right. Since then until now it has never come back, but I had to fast 40 days and bitterly poured out my heart, and God delivered me just 2 days to complete the 40 days. It was on the last hour. Mukama yeebazibwe. Ndowooza mulabye oba olangidde ennaku aniiza okusaba n'okusiba oba ennaku 5 tozivaamu mpaka ng'omaliriza, nga bwe tulabye nti okuddibwamu kwa Dawudi kwajja mu kaseera kasembayo. Waliwo resistance ebeera wakati awo. Tolowooza nti mukwano gwange kya just because wasiibye nti ebintu bigenda kutambula smoothly nga bw'olowooza. Lutalo lw'amaanyi mukwano gwange. The fact that wadde towangula eri nga tosiiba katoze mu kusiiba kitegeeza nti lutalo lugenda kubeera so intense. Kubanga bakadde kakusala oba tosala. Mukama yeebazibwe. Ate Bayibuli egamba whoever the Son sets free is free indeed. Sister ffe nga bagambye nti ye yawangula n'awangulira ddala, okuva olwo taddamu kulaba Kawula yali afuuse ekizibu mu bulamu bwe. So bw'otyo ogenda okuba ng'owangula. Ebikufulu byonna bikyalinga kimusibisa, obusibe bwonna bwali kimutaddeko, byonna n'ebisumuluzo byonna byamuweebwa. Kitegeeza omuntu alinako ebisumuluzo yaba n'obuyinza. Kawula takyalina buyinza ku ono. Mukama yeebazibwe. Okuggyako nga yennyini yeezeeyo n'akola endagaano empya naye, naye kati endagaano zonna kufulu zonna zaasumululwa. So mupuleesinga ono, Kawula tawanyanya abaana ba Katonda. Mupuleesinga ono, temukoowa b'emikwano. Praise God family. Nze naloose nga Pastor Tom ne Mami Justine ne Pastor Ssenyonga ne mutabani we ne mukamwana n'omwana waabwe nga bonna bazze ewaffe mu nnyumba. Baali bagenda kusaba naye ne beebaka. Nze ne mpulira nga njagala kwegayirira naye nga sirina kifo kirungi, ne ŋŋenda okulaba n'omufu ng'ali ne jjajja mu nnyumba omwo. Mukama yeebazibwe nnyo.
Mubiwulidde bulungi. Sister ffe yaloota nga bapasita bazze omukyalirako, famire yonna zivuddeyo, zonna zizze mukyalirako. Bazze mukyalirako naye ng'ekibaliise bazze kusaba eri ewaabwe. Kakati ati bapasita tebeebase bwebase, bapasita beebase bwebase mu kifo ekyokusaba. Ate sister waffe nanonyeewo okwegayirira nga talabawo, genda okulaba ate n'omufu waali. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nabagamba bapasita akiikirira mukama wali abasonga ojjawo n'oteekawo mukama. So kino kitegeeza ki? Bano bonna bakiikirira omulokozi, bakiikirira Yesu. Kati okulaba nga pasita we yeebase bwebase, manya nti muggwe mukwano gwange Yesu wamukkiriza ali munda muggwe, naye tali kukola nga bw'alina kukola. Abasumba bazze kusaba ne kati beebase, tali kukola mirimu gy'alina kukola olw'ensonga nti embeera eriwo mu bulamu bwo. Kati olaba wadde onoonyeewo okwegayirira naye nga tolabawo, kyandiba ng'olinamu disturbances mu bintu by'okusaba nga bye bireetera okuba nga omwana we yeebaka, kyo kireetera okuba nga ekyoto kyo kizikira, ekyoto kyo tekyaka bulungi. So kati kino kikoolinga ki? Bw'oba ng'olina w'osobola okufuna w'ogwa oba okuddiriza mu timing yo okuba nga mukwano gwawe okumira ddala ekyoto ekyaka, kubanga ye omufu waali ng'era bw'omulabye. Nabagambye omufu wadde wa famire taba talina kyazze kukuyamba, abazze kuzikiriza. Just ekifaananyi Sitaani akyambala bwambazi, abazze kuzikiriza mukwano mufu. Endagaano zaffe zibazze kuzikiriza bibyo. So kyolina okukola ng'omwana wa Katonda, kuba ng'ogolokosa ekyoto kyo kye tulabe wano. Golokosa ekyoto kyo, tobeera nga bali abawala be twalabye abataana basirwa bali mu tulo nga balinda omugole. Golokosa ekyoto kyo kyake mukwano gwange. Bw'oba nga wukolera emirimu gy'okola gikuleetera okubeera ndi comfortable, bw'oba ng'onyuse ng'ofuna w'osimba mu ssaawa ze ez'okwebaka, otoolako time emala obulungi okuba nga weegayirira. Osobole okwambala bulungi amafuta agenda okuyamba okweyongerayo, otherwise omufu ono mwokye naye ave mu bulamu bwo, kubanga anafuyizza nnyo buli kintu kyonna. Olaba ne Sarah tewali, bapasita beebase bwebase. Franklin, okay, Anna. Okay, erinnya liri chosen and selected very well. Franklin Nana agamba mukama yeebazibwe. No, mukama asaanidde brother, nze naloose nga tuli mu nnyumba naye nga ndi mu kusiimuula. Ng'omwami wange ansituliddeko ebizitowa naye ate ennyumba si ye yaffe. Naw okuloota ng'osiimula ennyumba kuba kwegayirira mukwano gwange, kuba kwegayirira. Ota ng'osiimula ennyumba kwegayirira, kwenenya, kubanga okwegayirira kubeeramu okwenenya, kulongoosa. Oba Mukama Katonda ennyumba oba nnyinnyini Mukama bagamba kwegayirira ku lw'ennyumba eyo. Nga mwenna muli balokole n'omwami mulokole, osobola mugamba nemba nga mwegayirira mwenna nga balabye nga wadde nga naye akusituliddeko nga mwegayirira mwenna. Naw engeri y'ennyumba teyabadde yammwe, osobola okubuuza Mukama n'akubikola n'akulaga wa wayagala okuba nga weegayirira, wa wayagala okuba nga ofokasinga, oba wadde olina gw'osabira simanyi. Naye buuza omuntu kuba ajja kuba nga akubikulya ennyumba ki gy'olina okuba nga weegayirira. Mwami waba mulokole mugambe naye mwegayirire mwenna, musabe mwenna. Tulinde Naslet. Okay. Naslet Katonda yange. Okay. Agambye praise God brother Stephen. I dreamed buying for someone a phone for 200k that she had lost her husband. Then I gave her 200k and add on top to buy a phone. Means what? Thank you. Alina omuntu gwe yali agulira essimu naye ng'omuntu ono yafiirwako bbaawe naye nga amuwadde emitwalo 2 ayongerezeeko. Abuuza kitegeeza ki? Emu ku emphasis bapooso gye baakola mu ndagaano empya yakubanga okujjukira bannamwandu mu kkanisa. Bannamwandu nsonga nkulu nnyo mu kkanisa, era mu kkanisa mu the early church olaba nga bano baaliranga ba mugaso nnyo. In fact baasinganga n'okwegayirira kubanga bo babeera nga tebalina basajja, babeerangawo ng'ekkanisa ebalabirira naye nga bayigayirizi b'amaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Babeeranga bakola emirimu gya Katonda, balongoosa ekkanisa, bakola ki? Mukama yeebazibwe nnyo. So kati okuloota nga obadde okolera essimu nnamwandu ng'oba omutopingirako, kyendooza kiyinza okuba kyakwegayirira eri abantu bano.
abantu bano bannamwandu ne bamulekwa. Bannamwandu bba waabwe ye Yesu, ne bamulekwa taata waabwe ye Yesu. So kyonna kiyinza okuba kyakwegayirira okuggyako ng'omuntu obadde omanyi specifically nti gundi esooka okuba ng'embeera gy'alimu si nnungi, ng'olina okumuyamba nga Mukama Katonda akusindika omuyambi. But most of the times bw'oba omuntu tomumanyi ng'olaba ng'otoopingako ssente oba omuyamba, probably Mukama aba akugamba okwegayirira ku lw'abantu abo, kunyumira okuba nga weegayirira kubanga bambi bayita mu buzibu. Waliwo abayita mu buzibu obw'amaanyi bambi nga tebalina ayamba. Ndowooza nti kyakwegayirira. Musa Remy agamba, praise him, Brother Stephen. I dreamed my brother visited me. And then he said, njagala kusiikako bundaazi naye enku ze mukozesa nga nnene nnyo. Then I looked in the window and I saw big woods like ezokya ttanuulu, enkoma. Then I dreamed I wanted to tell him to break them in small pieces and use, but instead I told him we have enku oba gas oba sigiri, use any. Then I woke up. Mukama yeebazibwe nnyo. Esther Ferruso Kiroto nga muganda we amukyalidde. Muganda we ayagala kusiika paani naye ng'enku balina nnene, enkoma nga ze bagenda okuba nga omuvubukazi alina okukozesa okusiika paani nga tasobola zisiikisa kuba nnene nnyo, ti munene. Kati yadde ayagala mugamba zaase, n'agamba tulina gaasi, tulina enku, tulina sigiri, weerobozeeko ky'oyagala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino kiba kitegeeza nti mukwano gwange olina okulipyaringa ekyoto kyo ekyokusaba tekiyimiridde bulungi. Olaba olina agati ganene kati ogenda gakuma otya, agenda kwaka gatya? So ekyoto kipulipyaringibwa, ekyoto kiteekebwateekebwa, tusoma mu ddagala n'enkadde bateekateekanga ekyoto kya Mukama. Kale mukwano olina okuteekateeka ekyoto kyo kiyimiridde bulungi, etakuba nga oyongeramu amaanyi, etakuba nga oyongeramu enku. Mukama yeebazibwe nnyo. Etakuba nga enku ozitereeza bulungi, strategy yo ey'okusaba etakuba nga revisingwa, etakuba nga oyongeramu amaanyi n'engeri gy'osaba. Mumanyi abayigirizwa bagamba Yesu tuyigirize okusaba, kitegeeza baali balina bye basaba awo naye nga balaba tebikola, nga balaba ebya Yesu bikola. Yesu n'agamba wai sijja kugoba abasajja bano kabayigiriza okusaba, n'abagamba bwe bamusabanga musabenga bwe muti, n'abayigiriza pulaani entuufu ey'okusaba. Kitegeeza olina okuyiga engeri gy'olina okukolamu ebintu. Okusaba kintu ky'osobola okuyiga obuyizi. Bw'oba toyigiriziddwa kusaba, so okusaba by'osaba mu ignorance ne bitakola. Mukama yeebazibwe nnyo. So yongera okuba nga oteekateeka ekyoto kyo eky'okusaba kibeere nga kiri kyepositioningidde obulungi. Abamu obeera mu kusaba oba okyali mu kukola kikutendereza Mukama nti Mukama osaanidde, oli w'amaanyi ate n'ogubaawo omuzimu, n'okubaawo fire, mukawula fire, then ne weeyongerayo Mukama osaanidde, oli mukulu tewali akusinga, n'ogenda n'oyokyayo ekirala awo. Essaala zo nga ziri mixed up, abamu kyova olaba oluuto oli obutoko. So essaala erina okubeera ng'egenda systematic. Oba oli mu kutendereza Mukama leka obeere ng'otendereza Mukama, tewali nsonga lwaki oba oli mu kwokya mizimu ate ng'okyatendereza Mukama. Oba oli mu kwekutuulako ndagaano, beera mu kwekutuulako ndagaano. Oba oli ku lutalo, beera ku lutalo. Everything should go systematically. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abamu oli ku lutalo okyakuba ate ogamba Mukama nsaba ompe ennyumba, ate oli ku lutalo. Olwana mizimu ate ogamba Mukama Katonda nsaba ompe ennyumba, nsaba oleete kino. Finishing olutalo lugwe, then make your requests. Mukama yeebazibwe. Omaze n'okuwangula gino gyonna emizimu egikwetoolodde. Praise God, brother. I dreamed I was trying to drive a white beautiful car like V8. And that car belonged to a man who wanted a relationship with me. But as I was trying to drive for him, he was standing at the veranda and there was someone else in the car I didn't recognize. But while driving, it was difficult for my feet to reach the gas, so the gear. Your feet to reach the gear? Okay. And the brakes. But the car was moving slowly and I was driving just around the compound. Mukama yeebazibwe.
ate ebigere byo bigenda bitya okutuuka ku giya ebeera eri mu bigere. Abalaba bannange, Mukama yeebazibwe nnyo. Sisita waffe agambye yaloose ekirooto ng'agezaako okuvuga emmotoka, nti emmotoka eri omu ku bavubuka bagezaako okumwogereza, musajja si muvubuka, emmotoka eringa V8, zino emmotoka ennene zimpenkoni muzimanyi, nti agambye ati bali mu relationship, yabadde agezaako okugivuga omusajja ng'ali ali kaveranda naye nga mmotoka mulimu omuntu omulala gw'atategedde, naye yagenze okulaba ng'ebigere tebituuka mu kyayise gear and the brakes. Okay. N'emmotoka etambula mpola mpola nga bw'etooloolamu awo yeetooloolamu yeegeza magenda. Mukama yeebazibwe. Emmotoka ekiikira magenda. So emmotoka gy'otatuuka ku buleeki oba ogenda gisiba otya? Oba tolina bwe gisiba, kitegeeza oli musaikire okukola accident, oli musaikire ogwa mu buzibu, oli musaikire n'okukutwaliramu. Kubadde ovuga mpola mpola. So kye ndowooza yongera okuba ng'obuuza Mukama ku muntu ono, so far this one is a negative. Kulaga tewali magenda. Kitaba tewali magenda, ebigere tebituuka ku buleeki. So yongera okuba ng'obuuza Mukama ku nsonga eno, naye nga kino kitwale nga negative sign. Tetunnalaba magenda malungi, magenda mabi. Namukasa Theopista. Yes, I was with brother Nalose. I was speaking money with my young brother dollars. Okay. Anze Uganda nga nnyingi naye namaze nezifuuka ebisaaniiko, ne wasigalawo 1,000. Sister Faluse aluze sente za dola nga nnyingi nezifuuka ebisaaniiko ne wasigalawo 1,000. Ndabye ogamba ngoze Uganda. Okay. Now kino ekirooto kitegeeza mukwano gwange esente z'oli mu kukola, oli mu cycle okufacinga omwoyo gw'okufiirizibwa, olaba zifuuse ebisaaniiko wasigaddewo 1,000. Mukama yeebazibwe. Oteekwa okuba ng'oli mu cycle okusanga omwoyo gw'okufiirizibwa oba already ng'okulaba mu bulamu bwo nga byokola tebigenda mu maaso, ng'olaba okufiirwa bufiirwa, tolina kyofunamu mu ssente zo z'okola ku kyeyo. So kyendowooza nti kyandibaadde kirungi mukwano gwange okuba omwoyo guno gw'okufiirizibwa obuuze ne Mukama. Simanyi oba owa ekimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi kireeta obukuumi ku byenfuna byaffe. Bw'oba tokiwatandika okubeera ng'owaayo mu nnyumba ya Katonda mukwano gwange, sobeera n'obukuumi, sobeera ne protection ku bintu byo. Naye nga sumulula essaala mukwano gwange okuba omwoyo guno gw'okufiirizibwa, wagala okufiira entuuyo z'okuba nga zigenda bwe zityo. Teebereza ku dola zino zonna ate n'osigaza 1,000. Tegeeza sente zonna ez'amawanga zifudde, osigaza ze Uganda 1,000. Dola zonna ziweddewo, zifuuse ebisaaniiko, osigaza 1,000 lwe Uganda. Bakulya ndowooza kikomando oleme kufa. Abula bannange, Mukama yeebazibwe nnyo. So twebaza Katonda yakubikkulidde. Singa Mukama takubikkulidde wandikoze otya? So twana olutalo mukwano gwange omwoyo gw'okufiirizibwa guno, kwete sente z'okufuuka ebisaaniiko. Wakko Miriam agamba praise God Salongo. Bannange, Mukama akikole bane mwongere okundagulako wa Salongo. Abalongo bajja ssaawa yonna. Agambye praise God Salongo and chosen mwena bababuuzizaako sitamira bababuuzizaako. Nze nazuukuse ku ssaawa 8:40. Muwulize bulungi sister waffe ebyamutuuseeko. Nazuukuse ku ssaawa 8:40 ekiro ate ne nzirawo. Ne ndoota nga boosi wange omusajja ne muwala we ne mutabani we nga bagamba nti tukuyita towulira. Awo boosi wange omusajja n'akwata kibooko, ne neebaka mu ntebe n'ankuba embooko 3. Ne nva mu kirooto. What does it mean? Salongo, Mukama akuwe omukisa. Nange njagala kwongeramu embooko endala 3. Nze ne mukyala wange n'abalongo tubbi twongeremu embooko. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, ekyoto kino kitegeeza ki? Nawe sitaffe kyolina okutegeera, oteekwa okuba nga wazuukuse kwezi essaawa kyotatugambye tewasabye. Wazuukuse n'oddawo nga tosabye. Okay? Nabagamba nti ebiseera ebisinga Mukama akozesa nnyo babboosi baffe, bakama baffe okumukiikirira. Now what you saw, boosi wo
mutabani we ne mukyala we. Omukyala n'abagamba Kiikiro Mwoyo Mutukuvu. Sigamba nti Mukama Katonda alina omukyala. The Trinity bonsatule bonna bakkubye ku kibooko. Bonna bali bumu. Ki ekibakubya? Bagamba tukuyita towulira. In other words, babadde bakuyita osabe mukwano gwange. Essaawa ziwaze okusetolooza nti gwe weza okusiza. Badde bakuza okusiza osabe. Kati tewasabye akuba totugambye. Tewasabye. Wazeeyo obuzi ne weebikka mu blanketi. Nze ekibooko zi ne lwamaze okukulya n'ozuukuka. Kansubire ewaze okuse wasabye. Oba tewasabye mukwano gwange kakati manya. Embooka endala zijja. Mukwano Mukama bw'akuza okusanga abamuwulira n'eddoboozi mu kirooto nga ligamba zukka osaba banga bakuyita teweebaka. Teweebaka ati munda mu kkonko n'otuula bizibu. Mukama Katonda by'abalabi bigenda kukutuukako. Amaanyi go gonna gakuli mu kusaba. Amaanyi ga Katonda n'obuyinza byonna byakuwadde yabiteeka mu kusaba. Okusaba ye bridge eri wakati wo ne Mukama na buli kimu kyonna ky'oyagala. Kati bw'oba tosabye batufuddeeyo kutwala mutango gwa kusaba nodda mu siramba nodda mu bunafu manya mukwano gwange ogenda fiirwa buli kimu. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesu atugamba take my yoke upon you for my yoke is easy. Twetika ekikoligo tukolere ekikoligo kya Yesu. Ekikoligo kye kyangu. Ekikoligo kye kirwa kumunoonya kusaba. So mukwano gwange ne bannakyoze ni mwenna kino kigende gye muli munoonye Mukama. Bw'oba ozuukusa ekiro todda mu kuwoomereza mbu ate kansooke nindemu katono. Naddala kansooke neebakemu katono. Bayibuli egamba erito siramba. Okwebaka okutono okwo kwe kusinza okuvaako obuzibu. Erito siripu erito siramba. Kasimakiremu katono wano. Eyo mbinnyuke. Franklin Anna, praise God Brother Stephen, naloota nga tuli mu baasi ne maama wange ne ntuuka ne nvaamu naye nga sinnavaamu maama wange n'aŋŋamba gwe ayina okunnyamba. N'ekirala amagenda kye ki? Mukama akuwa omukisa. Naye akuwa omukisa munnaaye mukwano gwange sister ffe Anna. Kakati ekisookera ddala maama bw'akugamba nti gwe olina okumuyamba kitegeeza nti mukwano gwe gwagenda okuba nga weegayirira ku lwa famire yo okuba nga ekyusibwa. Kye mulina otegeera bannakyoze nti gwe eyalokoka Mukama gwe yaggyayo gwe Mukama gwagenda okubanja bali bonna abasigaddeyo. Mukama yeebazibwe. Mukama gwe yalokola n'aggyayo gwe Mukama gwagenda okubanja basigadde okubabuulira enjiri okubeegayirira mu maaso ga Katonda mpaka nga balokose. Omuntu omu bw'alokoka Yesu amusuubira okumuleetera abalala bangi. Mu nsi tugenda ne tuvuba ne tubuulira enjiri naye n'abafamire babuulira enjiri. Twagala genda mu ggulu maama agende mu ggeyeena. Nani akola mmwe ng'ali mu ggeyeena ali mu muliro ne baganda bo ne batoowo n'ab'ekika. Kabe mulabewo tuyagala mulaba mu ggeyeena kuba mu ggeyeena teri mukisa gwonna ne weeyeenenya n'akukwata ku mutima teri mukisa gwonna okubanga ovaayo. So kye ndowooza nti Mukama Katonda akulaga obuvunaanyizibwa bwe weetisse kubanga weegayirira ku lwa famire yo wammwe okubanga nabo balokoka kubanga nabo bakkiriza Yesu. Gwe alina okuyamba. Kale kakati regarding ku kyamagenda, amagenda gakiikirira destiny, amagenda gakiikirira lugendo. Olugendo olwo lulwa. Bwe tugamba sabira amagenda gwe tugamba sabira obulamu bwo in simple terms obulamu bwo bw'olina okutambula mu magenda mwe muli buli kintu kyonna ky'olina okuba ng'okola, mwe muli emirimu gy'ogenda okukola, mwe muli obuweereza, obulamu bwo. In other words obulamu bwe future yo gye tuyita amagenda byonna ebibeera mu bulamu bwo okuva awo wennyini kweyo point paka obulamu bwo bwonna mpaka lw'oligenda maaso ga Mukama waffe ge tuyita amagenda go. Tugamba sabira amagenda oba toli mu magenda go kitegeeza instead okubanga olina byobadde olina okuba ng'okola oli mu birala tugamba toli mu magenda go. Buli muntu olina okubeera ng'otambula mu magenda go mwe muli obugabirizi mu magenda go. Bw'oba katugambe kabe ekyokulabirako oba olina kubeera pastor. Buli kimu kyonna ky'oyagala olina ebintu by'oba ng'oli mu kusabira naye nga Mukama yabiteeka mu magenda go. Mukama yeebazibwe. Abamu weetaaga okusabira kintu kimu nga Mukama Katonda bw'anaakikola bw'ati byonna byobadde osabira byonna nga all the prayers are answered. Mukama yeebazibwe nnyo nga byonna biri mu magenda gaako. So amagenda gakiikira obulamu bwo bw'obutambuza olina okuba nga butambula Mukama nga bwe yabupulaninga. So okubeera n'amagenda mabi nga sitaani akujja ku mulamwa akutadde mu kikubo ekigazi Bayibuli kyetugaana okutambuliramu naye nga amagenda galina kubeera ne mu kakubo akafunda ka Mukama waffe Yesu. Abalogo basobola okujja mu magenda go ne bagatwala oba gwe kennyini osobola okuba ng'olwana n'ovaayo mu magenda g'abalogo byonna gye bakusibira n'okuma mu magenda gamatuufu. Mukama gaakwagaliza. Onomamisaani Mwoya Colin agamba atya?
Praise God, Brother Stephen. Thanks for serving us. One day, I dreamed about seeing mushrooms growing up the hill. Then when I wanted to go up and pick them, then someone told me that don't pick those mushrooms. They are not good because the toilets are in front. So when the urine comes here. So I also agreed not to pick, and also saw those toilets that she was talking about. And again, the next day, I dreamed about seeing mushrooms, but was trying to pick. I saw feces in them, and again, I moved a bit. Again, I saw other mushrooms. Again, there was feces, and I tried to pick Savano Sifuloza. Lino linnya ddala. Thanks for listening to me. May the Almighty bless you. Savano Sifuloza. Okay. Now, ono atugambye nti yaloota ng'alengera obutungulu waggulu ku lusozi. Kati n'agezaako okwagala olugendo. Agambye biki? Si butungulu, agambye butiko, mushrooms. Agezaako okugenda okubunoga ne bamugamba si bulungi, waliwo toilet, waliwo bafuka ng'obusolo gubugendamu. N'abuleka. Kakati ate ne toilet n'aziraba, n'azirengera mu kyofu, tebusaana. Era ate n'abako obulala bwe yalaba agenda okuba nga abulonda ng'ate alaba waliwo obukyafu, waliwo pupu. N'agenda n'alaba obulala nga nabwo buli ku pupu, agezaako okwagala okubulonda. Kakati kino ekirooto kitegeeza ki? Kyandowooza kino ekirooto kiba kiraga omukisa ogutali mulungi. Omukisa ogutali mulungi sometimes gusobola okubeera omwoyo gwa kufiirizibwa nga buli mukisa gwonna gw'ogenda okufuna gukola ki? Gukuyitako buyisi. Mukama yeebazibwe nnyo. Omwoyo gwa kufiirizibwa nga something is polluting your blessings. Buli mukisa gwonna gw'olina okufuna nga gupollutingibwa. Oba kisobola okukiikirira emirimu egitali mirungi emikwano. Ng'olina ebintu by'okola oba ebirungi obadde ogenda okugendamu naye nga si mirungi, n'oloota ekirooto ng'olaba obutiko bulimu pupu. Tegeeza oba obadde obuuza Mukama nti Mukama ngende mu mulimu guno, n'oloota ekirooto nga kino, Mukama aba akulaga nti omulimu ogukkirizwa oba si mulungi, mulimu obubi, mulimu obutali butuukirivu. Omanyi emirimu gye tukola tugikola muno mu nsi era tukola n'abantu bansi. So genda mirimu egimu nga bo bayisawo ddiiru zaabwe nga tojja kugusobola. Ezo ojja kukola ddiiru zaabwe oba omulimu gukulemye. Mukama yeebazibwe. Nga bwe bwe bakola ssente zaabwe, gewatali ekyo tebajja kukola. Kati gwe tojja kugusobola. Naye nga ekyoto nga kino kitambulirako omwoyo gw'okufiirizibwa, kubanga emikisa gyonna gipollutingibwa oba obutali butuukirivu mu byenfuna. So okebeera n'olaba mukwano gwadde emirimu gy'okola gyonna gituukiridde mu Katonda, tegiriimu buntuntu butali bulungi. Olaba Sitaani bw'akozesa ng'enkwaso okuba nga apollutinga emikisa gyo. Olyoka osinsimula essaala buli kibadde kyonoona omukisa kibadde kiteekamu pupu. N'okiggya mu bulamu bwo, ng'okiggyamu okigobyemu physically, then n'okikuba ne mu nsi ey'omwoyo n'okiggyamu. Stephen, naloose nga nzirayo e Uganda. Okay, waloose nkudda Uganda. Okuloota ng'odda Uganda kisinzira ekyoto kyonna kiba kifaananye bw'obadde ku kyeyo obubaka bubeeramu ekyo. But most of the times ebirooto by'okudda e Uganda ng'obadde okyali ku kyeyo, obadde olina gy'oli oli mu kukola, byemu n'ebirooto by'okudda mu kyalo ng'obadde oli mu kibuga. Oloota ng'olaba odda mu kyalo. Bibeera birooto byakulemererwa, byakufiirizibwa, byakukwata mu kifo nga teweeyongerayo, but aim ebeera ya kukuzza mabega. Kuzza mabega mukwano gwange. So manya wabeera waataaka ku byenfuna byo okuba nga bakuzza mabega. Most of the time tambulako emmere gy'ekika, emere girundi okuzaalwa n'omusaayi, okuzzaayo ofaanana ab'ewammwe. Tuyita kalondoozi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So si kino ekirooto ky'olaba n'ogamba ebyo njagala kudda Uganda, that's why. Oba no, kibeera kirooto ebiseera ebisinga kyakudda mabega. So olina okuba emyoyo gy'okudda emabega. And sometimes osobola ofuna ekirooto kino nga sina byanfuna, sometimes nga mu nsi ey'omwoyo.
mu nsi ey'omwoyo. Nga naawe kenyini olootedde ekirooto kino ng'olaba obadde tokyasoma Bayibuli, obadde tokyanoonya Mukama, obadde tokyawulira na njiri, onoowulira birooto byokka. Mukama yeebazibwe nnyo. Tokyalina ky'owulira, tokyasoma Bayibuli, tokola ki? Noota ekirooto kino. Oba ssaawa z'okusaba zituuse nga sisitaffe gwe bayisa zokka asabye n'adda mu tulo. Sooka oloota ekirooto nga kino nga tebakubye ekibooko naye ng'olootoza e Uganda. In other words bagamba you're backsliding, oddayo mabega mu nsi ey'omwoyo, and eventually kasita odde mabega mu nsi ey'omwoyo jjukira mwoyo yaleeta obulamu bubiri, teguliko kigasa. Bino byonna eby'omubiri bidipendinga ku mwoyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli ebiyita nnyongeza. Sooka onoonye obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako. Mattheyo 6:3. So omwoyo guno gw'okudde mabega naye oba ng'olina ky'olina okukola, ky'olaba ky'obadde okola mu nsi y'omwoyo nga kikuze mabega, sooka oddiringe n'ekyo. Praise God, Brother Steven. Nze mbadde mbuuza Mukama nti ki nkole ki, because I'm stuck. I have some challenges in my workplace. Then I got a dream that I have already prepared esigiri nga zikutte bulungi, and I was preparing to cook matooke. Kitegeeza ki? Now nalina ebizibu ku mirimu gye, ali stuck, alaba buli kimu tekiworking out bulungi, tebikola bulungi. Tyabuuza Mukama, saba Katonda mu direction ng'omulokole alina bw'alina okukola. Nalaba esigiri nga kumye esigiri nga zikutte bulungi nnyo, agenda kufumba matooke. Kitegeeza ki? Kyenooza ekyoto kino esigiri zikira kyoto mukwano, olaba ekyoto kyo ng'okikumye bulungi kyamuze, manya mukwano gwange tobeera stuck. Mukama Katonda agenda kuleeta ekyokuddamu ssaawa yonna. Ssaawa yonna gwekuma bukumi kyoto kyo nga kyaka, otrustinge Katonda agenda kuleeta ekintu, agenda kuleeta ssaawa yonna matooke gakikirira mukisa. Ssaawa yonna ogenda kulaba just kuba fuba okulanga esigiri yeeyaka, ekyoto kyo kyaka, osobola okuba ng'ofumba amatooke gano Mukama gagenda okuleeta. Mukama yeebazibwe nnyo. Otherwise bw'aba teyaka onaagafumba otya? So kumya ekyoto kyo mukwano w'ekikufa, fuba okulanga esigiri yeeyaka. No matter the challenges, no matter what you're going through, the Lord will come and intervene. The fact that okyakumya ekyoto kyo nga kyaka, kikumire ddala nga kyaka, Mukama Katonda agenda kukola ebyekisa. Bayibuli egamba mu Zabbuli essuula 8 that offer right sacrifices and trust in the Lord. So esala esaddaaka gy'ofalinze maaso ga Katonda, and now what you need to do is to trust the Lord, what he said he would do. Mukama agenda kubiyingiramu totya. Nomuyise Nabujjeewa Barbara agamba praise God, Brother Steven. I dreamed, nawe kino kiwanvumukko. I dreamed when I was with a group of people crossing a certain river, but among them was my brother, and I saw mushrooms, and I told my brother to pick them for me since they were on the steep slope. But the other people stopped us from picking them, saying the owner of the garden is tough. So we left. After crossing the river, there was a garden of maize. My brother and I picked some, but still those people kept telling us that the owner is settled somewhere, watching us. So I threw them in the river in fear of being embarrassed. We continued the journey, and shortly the owner of the maize came. But lucky enough, I didn't have anything. She was so tough and followed us until we got another river ahead. While crossing, I decided to sit on the stone and clean my face and legs a bit, but the lady stopped me to an extent that she wanted to beat me. I had to leave, but passed via people's homes, and my colleagues left me. So I asked a certain girl the direction. I asked a certain girl to direct me, which she did, and I saw my friends ahead eating. As soon as I reached them, the plates of serving got finished, but there was one broken, one which I used. Please help me, brother. God bless you. Mukama yeebazibwe nnyo.
bano ebirooto nga bwe mubisoma nange bwe mbisoma wano mugamba nga bwe mulaba nange bwe mulaba bannange munansonyiwa. So let's roll it, okay? Sitaffe yalose ekirooto ng'atambula. Okay, ekirooto kibadde kiwanvu kya because yalose ekirooto ng'atambula ne basanga obutiko yabadde agenda kulonda nga kifo kiri sirope ne bamusitopinga. Abadde agambye muganda bw'abuggire butiko ne bamusitopinga, kifo kiri risiki nnyo, kiri sirope omuntu ayinza okuggwayo. Then ne bamugamba nti nannyini nnimiro eyo si mwangu. Ne bavaayo ne beeyongerayo ne basala ku mugga ne beeyongerayo. Kaakati ne bakola ki? Ne basanga ennimiro ya kasooli. Yadde agezaako okuggyayo kasooli ne bamugamba nnyini nnimiro yakula balaba buli wamu. Kasooli gwe yanoze n'amukwata n'amukasuka mu mugga ng'atya okuswala. Badde bali awo nnimiro n'ajja tali ku babbi n'aboolekera paka ebaasaze ne basanga omugga omulala n'abaleka ababbi ne beeyongerayo. Mukama yeebazibwe. Kati beeyongeddeyo n'asalawo atuleko ku kiyinja bambi anabeko ebigere asobole okweyongerayo. Omukazi n'amugamba tonaabira wano, ayagala namukuba kibooko. N'abireka ne beeyongerayo nga bayita mu nnyumba z'abantu baliyo batambula. Kati mikwano gye ne gimubulako, so n'abuuza akawala kwatewa ne kamulagirira gy'abalaga. Yasanze bo bali mu kulya, yabadde atuuse nga n'essowaani ze bagabirako ziweddewo ne bamuwa eyatise kw'aba aliira. Era gy'akozesezza n'adda engulu, kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ekyo kiri nti kyoto kiwanvu naye Bayibuli eyogera ku muntu agenda okubaako by'afuna mu bulokole nti alina ayinza okuyingira mu nnyumba yo ey'amaanyi n'atasooka kumusiba. Na bino byonna by'olengera n'olengera wano kasooli tosobola kumukwatako n'oyongera eno, tosobola kukwatako n'oyongera eno. Ogwo mwoyo gwakwenjera mukwano gwange, gwakwenjera wano ne wali nga tolina kw'okwatako. Muli mu kusala mugga, okusala mugga kuba kusala mu bizibu. You overcome this and this but still you don't get anything. Wonna tolina kantu kalungi kolaba mu lugendo kwonna kw'osobola kutwala. Buli omu wonna bakusenza luti. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So oli mu kutambula. So guno omwoyo gwakubanga mukwano we tolina ky'ofuna ate kutambulako ne rejection. Olaba buli omu wonna ogaanibwa ne kayinja nawe wanditudde onabeko ku bigere okooye. N'omugga sigugwe n'ese wagaana kukuba ku kibooko. Ogamba tolina kantu konna kolina kukola kalungi. Throughout the journey tewali. And the end olugendo nga luwedde ate gwe lw'obulira. Abantu batuuse balina okuliira ku mmere ate gwe obuze. Ogenda okudda nga n'essowaani ze bagabirako ziweddewo ng'olina kuliira kweyatise. So ki ky'olina okuba ng'okola mukwano gwe kubanga osabira magenda go okubanga okuba omwoyo guno. Era omwoyo guno bw'ogaanibwa ojja kulaba nga guli ku bulamu bwo. Omuntu aliko okugaanibwa ebyo bino buli kimu tekiwakingawo, tebikolera bala ku ebiwo tebikola. Mukama yeebazibwe. So kuba nti olina amagezi ag'enjawulo nedda. Omukisa n'oba wandikuyingiddemu era bituuke bwe byonooneka. Mukama yeebazibwe. So beera ng'osaba mukwano gwo omwoyo guno gw'okufiirizibwa kwata ow'amaanyi ono akulemesa buli wantu wonna, buli w'ogenda wonna, kutambulirako n'atuuka n'okwerekera okusala omugga. So kwata ono ow'amaanyi omukube, omuggyeko ebyo byonna bye yatwala, olangirire. Bw'omala okukuba olangirire ekitiibwa kya Katonda, olangirire ffeeva, olangirire omukisa ku bulamu bwo. Bayibuli egamba omukisa wa Katonda gwe gagabaza ate guliko buyinike. Ojja kuwangula mu linnya erya Yesu. Ojja kuwangula sisita waffe, totya teweeraliikira kintu kyonna. Eno mu Katonda ffenna tujja tuliko obusibe. Mukama Katonda atusaasira busaasizi, atusaasira busaasizi n'atusumulula. Amanda Enois agambye atya. Okay. Praise God, Brother Stephen. I had a dream when I am going on your introduction. I had a beautiful magomas, but they had not brought shoes. One lady told me that she's going to give me hers, but her shoes were long on me. Then she said, we are going to get for you shoes that fits you. But the man I was going to introduce was around, and I am with him in relationship right now. Muli mu relationship right now. Omusajja agenda okuwasa waali, amagomasi go wegagineeta oli mu ngatto.
ate engatto ze bakuleetera nnene tezikutuuka. Now omusajja gw'olina relationship manyi bw'abuuza dda Mukama ku mukulu ono kwa kino ekirooto kiraga tewali magenda mukwano gwange. Now sometimes wasobola okuba nga waliwo obusibe ku magenda go and sometimes Mukama bayogera ku muntu oyo gw'olina relationship. Ebintu mulina okuyiga okubyawula. Mukama yeebazibwe. Osobola okubeera nga gwaliko obusibe nga Mukama alaga waliwo obusibe ku magenda go, probably nga baakuloga obutafumbirwa oba nga waliwo kyonna kyonna ekiri mu magenda go kyawukanako n'omuntu Mukama gw'aba akuganye. So oba simanyi oba muli mu relationship naye nga abuuza dda Mukama oba weekulembera. Manye baggaalo beekulembera nnyo. Mukama yeebazibwe. Beekulembera nnyo, tebaagala kubuuza Mukama, batya ansembi. Baagala positive zokka, tebaagala Mukama bagamba nti oyo nedda, bagenda ku kye balabye. Anyway, ndabuuza Mukama ku muntu ono naye nga kyendowooza nti kino kikwatagana ku magenda ga bufumbo mukwano gwange n'oyo omuntu wo. Kikwatagana ku magenda ga bufumbo, magomaso galina magenda mu bigere temuli. So what happened? Is it because of the person? Ddayo okubuuza Mukama oba kiri ku ggwe nga guliko obusibe bw'obutafumbirwa. Mukama ajja kubanga atuwa obubaka obulala bujja otegeera nti Mukama kino kyayogedde. Nannyondo Joanna agamba, praise God Brother Stephen, I dreamed fighting a dog. It wanted to bite my right leg. It was a lot. Okay, it was there was a lot of people, but it wanted to bite only me. Then I asked the woman why it wants to only bite me. She said that it's because I'm chosen to be an important person in a wedding. After that, the lady tried maybe applied the rubber on my legs, so the dog bited nga I'm protected. Namala nabula. After I saw Pastor Tom praying something that belonged to me, how I saw myself the way to the wedding and I woke up. Okay. I was praying for holy marriage, be blessed. Ojagenda video ginakole kwatagana kumbwa kulote mbwa kitegeeza kibe Brother Stephen ojja kuba ngofunamu kiralite ku kabaka nakabadde kaagala okukuluma. Embwa etambulirako most of the times, eddogo etambulirako omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'obwenzi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo ng'oloota akabwa mu kirooto. Kati kyendowooza embwa okwagala okuba ng'ekuluma ng'ekwataakinga, kyendowooza nti guno omwoyo gulabika gwe wammwe gubakwata kubanga temufumbirwa. Kwegamba embwa eneyagala kukwatira awo, teyagala ogende muki ku wedding, teyagala egende ku introduction, teyagala ogende mu byakwanjula. Because the reason bagikubuulidde, because you're chosen to be an important person on the wedding. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama already yakwerobooza dda, omukolo gw'Omukama Katonda yagulaba dda, naye kaakati akabwa kano kaagala kuba nkaguziyiza. Omukazi gwe walabye ng'asiiga Joyce Rabba ku bigere ebyo gwe bayita omwoyo mutukuvu, gwe mbagamba omukyala gwe bayita omwoyo mutukuvu, ajja n'asiigako nti emizimu ne bekigezaako okujja giba tekyalina access. Abalogo ne bagezaako kuba tebakyasobola kuwangula. So amagezi ge nnyinza okukuwa mukwano gwange, kalabba kano naawe keesiige. Noonya Mukama kuba embwa eno yonna gy'eva kube mu nsi ey'omwoyo. Bw'onaalwana nayo ojja kulaba Mukama ajja kwongera okubikulya either sokuba nga ddogo and most of the time sokuba emyoyo gya kika, omwoyo gw'obwenzi. Emyoyo gy'ekika egyo gitambulirako embwa eno ojja kulaba ng'ogiwangula mu kirooto. Ate ekirungi omwoyo mutukuvu yakusiiza dda akadagala, you are immune. Oli immune. So buli kyolaba mu nsi ey'omwoyo ne bw'oba okiwangudde oba olina okisabira. So saba mukwano gwange, everything will be all right. Everything will be all right. Ono bamuyita Tina Krisha. Aga praise God, thanks for the service. I'm Tina. Naloota nga abantu basatu bonna nga baagala mbakolere nga ntunda over. Ninga sala emitwalo 9 Katonda wange. Omukozi wuno Tina atunda over omusala emitwalo 9, abantu basatu bonna bamuyayanira. Okay, naye nenkolera omu era nga ntunda over. Bwe namala nendaba ekiswa nga enswa nga nnyingi nga nzikwata ne maama.
Thanks brother naye I'm not in Uganda naye ba boss nga bali Uganda. Okay. Ekyo kino kiri representinga ki? Ekyo kino kiri representinga favor. Ogenda kubeera favored. Ogenda kuba bakuyanya byayanizi. Mukama Katonda agenda kuteekako favor. Ekisa kya Katonda ekyenjawulo. Omuntu aliko favor akola ebintu bitono ne bivaamu amagoba. Katonda batunda over ne asasula mitwalo 9. Mukama yebazibwe omulimu ogulabika ng'ogwa wansi. Naso mitwalo 9. So ekyo kino kya favor. Mukama agenda kuteekako favor, agenda kuteekako okuganja, agenda kukuwa omukisa. But most of the times ebirooto ebitambulako over bibeera related kuwaayo kimu eky'ekkumi ekibereberye n'ekiweebwayo. So simanyi ngeri gy'oyimiriddewo mu mbeera efaanana bw'etyo nefuba olaba ng'okola bulungi kuba kimu eky'ekkumi ekiweebwayo n'ensigo. And God will surely bless you my sister. Webali kuba nayo talo webali kusaba. Ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Kale anyukwano kamberekereze eno bakiyita Chosen Generation. Kubanga oli mupya wano tuba tuddamu ebirooto almost buli lunaku nga Mukama tuwadde ekisa kiba kisobose. Subscribing okone kade bw'ona kikola ekyo ojja bafuna notification buli ndaba nga ntaddeyo video almost buli lunaku. Mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Waliwo namba awo wansi mu comment esooka bw'oba nga details okujoininga WhatsApp group yaffe so okujoininga WhatsApp kuba n'ensi ya birooto tuba tuyigirako bingi. Kuliko bintu bingi ko programs nyingi okuva ku makya paka wongezi zigenda okuba nga zikuyamba kubanga okula mu nsi ey'omwoyo.